Mukama yeebazibwe, bantu ba Katonda balungi, mbabuuzaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era neebaza Mukama waffe Yesu Kristo otusobozesa okugabanako emmere y'omwoyo olunaku olwaleero, era nsuubira n'olunaku olwaleero obubaka buno bujja kuba kugubuyamba eyo omuntu ow'omunda okwongera okukula enkolagana yaffe ne Katonda, okwongera okweyongera, era ng'obubaka buno bujja twongera otujjukiza okutambulira mu butuukirivu n'okwenenya nga tukoze ensobi, okwenenya n'okutambulira mu butuukirivu, kubanga Bayibuli egamba awatali butuukirivu teri agenda kulaba Mukama Katonda. Awatali butuukirivu teri agenda kulaba Mukama Katonda. Era ngenda kwogerako ku nsonga y'okubeera abantu ab'omwoyo. Ngenda kwogera ku muntu waffe ow'omunda oyo ow'omwoyo, kuba tujjukire newankubadde nga tuli mu bibiina oba kaŋŋambe amadiini ag'enjawulo, nga bano balina erinnya ddala ne bali balina erinnya ddala mu maaso ga Katonda, abo bonna abakkiririza mu Yesu Kristo nti yatufiirira olw'ebibi byaffe, okuggyawo ebibi era n'asasula omuwendo gw'ebyo ebibi byaffe, abo bonna abakkiriza mu ekyo, ffenna tuli muntu omu. Okweyawulayawula kwava wa mulabe, wabula ffenna mu maaso ga Katonda tuli muntu omu. Era buli lwe tujja ne tubeera abantu ab'omwoyo, mu mwoyo tubeera omuntu omu, era omusumba waffe ye Yesu Kristo. Mu mwoyo okukkiriza kuba kumu, omwoyo guba gumu, era tubeera ekyo ekyogerwako mu kitabo kya Ephesians chapter 4 okuviira ddala ku lunyiriri olwokuna, olwokutaano n'olunyiriri olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'essatu. Ffenna tuli muntu omu, era Mukama mwoyo wa Mukama, mwoyo mutukuvu ali mutugatta ffenna. Ebyo byonna ebibadde bitwawulayawula, mwoyo wa Mukama agenda abiggyawo mpola mpola, ffenna tujje tubeere omuntu omu, kuba Bayibuli eyogera mu Ephesians chapter 4 eyogera ku bumu obugenda okubaawo. Kitegeeza olunaku lumu ffenna tugenda kubeera omuntu omu, tubeere ekkanisa emu, omubiri gwa Kristo gumu. Ekintu ekyo kigenda kubaawo olwa mwoyo wa Mukama gwassa ku nsi ow'enjawulo. Ebirabo eby'enjawulo byassa ku nsi, byonna bigenderera otuleeta tubeere omuntu omu, ng'ekigendererwa mwoyo atuteeketeeke tusobole okuzimba omubiri gwa Yesu Kristo n'otuteekerateekera obuweereza, ng'obuweereza bumu bwa Yesu Kristo, ng'obuweereza bumu bwa Yesu Kristo. Tujjukire omuntu waffe ow'omunda yayawula ekigambo kya Katonda, yayawula amazima ago, amazima Bayibuli geeyogerako ge tujja okumanya gatufuule ab'eddembe. Amazima ago tugategeera na mutima, si na ndowooza yaffe oba ntegeera yaffe oba bwongo, naye amazima ago tugategeera na mutima. Ne bw'oba owulidde ekigambo kya Katonda, obwongo buyinza okugamba kirala, omutima nagwo ne gugamba kirala, n'owuliriza omutima, kubanga Mukama waffe Yesu Kristo ali mu mutima gwaffe era ayogera na mutima. Ebintu bya Katonda tubyawula na mutima. Omuntu waffe ow'omunda oyo ali mu mutima gwaffe gy'atandikira, era gye twawulira ku ekigambo kya Katonda eky'amazima ekiriko omwoyo. Endowooza yaffe, obwongo bwaffe mu butonde bwabwo bulina okuyaayaana okumanya amagezi n'okutegeera. Amagezi n'okutegeera y'endowooza yaffe, eba eyagala nnyo okunnyonnyolwa, naye omutima gwaffe gwatondebwa nga guyaayaanira okubikkulirwa n'amazima. Omutima gwagala mazima, naye ate endowooza eyagala magezi na kunnyonnyolwa. Y'ensonga lwaki omuntu asobola okuba nga ekintu ky'ayogera si kya mazima naye n'akireeterako okunnyonnyola.
naye ng'omutima gwe gwagala amazima, gwe gwagala okubikkulirwa. Era enjawulo ekolebwa okubikkulirwa, enjawulo eyo ebeera mu mutima. Buli kintu kye twogera nga tukiggye ku mutima gwaffe kiba kivuddeewo omuntu waffe oyo ow'omunda. Kino kye kiseera ffenna ng'omubiri gwa Kristo tutandike okuteeka mu nkola okuwuliriza nga tuwuliriza n'omutima gwaffe. Mazima Yesu Kristo ayogera na mutima. Oyo yenna gw'owulira ng'agamba Mukama yayogedde naye, Mukama ayogera na mutima, aba yawulidde n'omutima. Omuntu oyo aba yagenda yeemanyiiza okuwulira n'omutima n'agenda ng'atandika okutondawo enkolagana ne Mwoyo Mutukuvu ng'awulira mu mutima gwe Mukama ky'aba amugamba. Ekyo ekitandika empola mpola kigenda kikula paka olunaku lumu atuuka ng'awulirira ddala bulungi, asobola okwawula nti kati Mukama ŋŋamba kino wabula ŋŋamba kuva ku kino oba ŋŋamba nkyuseemu wano, naye nga kiva mu nkolagana nga ejja akula. Yesu Kristo ali mu mutima era waba ayogera na mitima gyaffe. Bwe tunaayiga okuwulira Yesu Kristo mu mitima gyaffe, olwo lwe tugenda okubeera n'ekyo eky'omuwendo ekitasobola kubbibwa. Mukama talekerangaawo kwogera. Yesu Kristo talekerangaawo kwogera bw'oba we yayogera mu biseera bya Bayibuli na kati tayogera. Mukama abeerangawo ng'ayogera, eddoboozi lye libeerawo nga litambula. Naye ffe tutafaayo kuwuliriza nnyo kwetegereza ddoboozi lya Mukama lyayogera mu bintu eby'enjawulo. Naye nga mu mitima gyaffe weewali ekyama okuwulira Yesu Kristo ng'ayogera naffe. Mwoyo Mutukuvu ayogera naffe mu mutima. Mwoyo Mutukuvu ayogera naffe. Era omwoyo waffe ebiseera ebisinga atugamba nti kino Mukama kyayogera. Mu byonna bye tubeera tukola twemanyiza okuwulira omutima. Omutima kikye gugamba, Mukama kikyayogera mu mutima gwaffe. Kubanga Bayibuli etugamba Yesu Kristo yajja mu mutima gwaffe ogifuula ennyumba ye, yajja okuteeka ennyumba ye mu mutima gwaffe. Kyova olaba ne Sitaani bw'aba alina kyagala okuleeta mu mutima gwaffe yakireeta mu bwongo, mu ndowooza. Bwe tukiteekako ebirowoozo olwo n'alyoka akiteeka mu mutima. Naye ekirowoozo Sitaani bw'akireeta n'okigoba n'otakiwa budde kigenda, kuba Sitaani talina bugumiikiriza. Bw'alaba nga tokitaddeko birowoozo kigenda, toddamu na kirowoozaako. Oluusi awo wennyini mu mutima Mukama w'ayagala okubeera, ate ffe we tutadde ebintu ebirala ng'ekyo ekintu kye tutadde ku mutima kirina okusooka kiveewo. Yesu Kristo awo wennyini naye w'ayagala okutuula mu mitima gyaffe. Kubanga omutima gwaffe kye kifo kyokka kyokka Mukama ky'ayogera naffe. Buli omu nga kinnoomu ayogera mu mutima. Ekyo ekirina okuwulirwa omutima bwe tukinoonyeza mu ndowooza n'obwongo bwaffe tetujja kitegeera kubanga kiri mu mutima. Yesu Kristo ali mu mutima. Ekigambo kya Katonda tukiteeka mu mutima, si mu ndowooza. Bwe tukiteeka mu ndowooza tuba tukulwaminze, naye ekigambo kya Katonda bwe tukisoma tulina kiteeka mu mutima. Kyekyo kyogerako mu kitabo kya Yobu chapter 22 verse 22. Ekigambo kya Katonda kibeera mu mutima. Ate era ne tuba tusomye mu Zaabuli 15 olunyiriri olwokubiri, Mukama atugamba amazima gava mu mutima. Amazima gava mu mutima. Oyinza okubeera eyo ng'owulira boogera ku dimoni n'ogamba dimoni nga weebuuza naye dimoni zino ddala abantu baziraba, ye baziraba batya? Naye nga tonnawulira dimoni, nga tonnalaba dimoni, olina kusooka kuyiga kuwulira Katonda. Bw'otandika okuwulira Katonda ofuna obukakafu nti ddala Katonda ali naawe. Ekyo kikuwa obukuumi, kikuwa obugumu. Otandika okuba nga tokkiriza bukkiriza nti Katonda wali, wabula ng'okimanyi, ng'olina mu ngeri ey'enjawulo omutima gwe Mukama gy'ayitamu n'ayogera mu mutima n'akulaga nti kati ndi wano naawe. Bw'omala okutambulira mu ekyo Mukama atandika okubikkula amaaso go n'olaba dimoni, era bw'oziraba toba na kutya wadde okuteteemuka kugamba oba omutima gwekange, kuba okimanyi Katonda ali wano naawe. Naye amaaso go singa gabikuuka n'olaba dimoni
nga tosoose kuwulira Katonda nakumanya nti Katonda akwetoolodde, ojja kutya nnyo nnyo nnyo, ojja kubanga dimoni sijja gamba nti oba mu nkula yaazo oba mbi ng'oba omuntu wanaabeerwa ng'oba omubi ekintu bwekityo oba mundabika mu feesi, naye ogamba nti mbi zirabika bubi tekimala, naye kwegamba zitiisa, zirabika bulala nnyo nnyo, kwegamba otya ekisembayo. Kati olina kusooka kuwulira Katonda, Katonda n'akuwa obukuumi, agenda okubikkula amaaso ozirabe nga tolina kutya kwonna, ate nazo zimanya nti oli ne Katonda era tezina kiziyinza kukolera, oba mugumu nnyo. Kati tusooke tumanyiire okuwulira Katonda, tweyigirize okuwulira Katonda. Mu butonde bwaffe buli muntu asobola okuwulira Katonda mu mutima gwe, era n'owulira Katonda n'oyawula nti aŋŋamba kino na kino na kino, era owulira ng'oli mugumu kuba Katonda aba ali naawe. Bwe tuba nga tetuwulira Katonda tuba tujja kubeera ku kuteebereza. Okukkiriza tujja kuba tukutadde mu kuteebereza, oyita awantu awatiisa ng'oli mu kwegumya nti Katonda ali nange, naye nga munda mu ggwe olina okutya okuyitirivu. Naye womala okuwulira eddoboozi lya Mukama, wonna w'obeera awantu awali badde watiisa, ate eddoboozi lyongera kubeera nga liwulikika bulungi. Kati gw'oba oli mugumu nti Katonda waali, n'ekintu kyonna ekyali badde kintiisa nakyo kimulaba nti waali. Kati ebyo byonna biva mu kuwulira ddoboozi lya Katonda. Mpuliddeko obujulizi okuva mu atali muntu omu nga baŋŋamba bawulira eddoboozi lya Katonda era bamanya amaanyi ga Katonda, era nze ku lwange ekyo kyampa essanyu ly'amaanyi nnyo nnyo nnyo, kuba mmanya ne wabeerayo abawakana nga balinga 100, naye omuntu omu oba babiri oba 10 ne batuwa obujulizi nti mu butuufu nze ntandise okulaba kino, mpulira kino, nze ekyo kwegamba kimpa essanyu ery'enjawulo. Kuba gw'omala okwemanyira Katonda wo, eyo yatonda eggulu n'ensi, eyatonda eggulu n'ensi, omutonzi n'omumanya ekikula kye, n'omanya n'ekikula kyo ggwe ng'omuntu, omuntu ow'omunda, ekyo kye kisinga obukulu. Kuba bw'omanya ekikula ky'omuntu ow'omunda, ow'omwoyo, otandika omweyigako ebintu eby'enjawulo. Kati otandika n'okulaba ekikula kye ky'omuntu oyo ow'omunda, oyo atafa, otandika okulaba kwegamba, otandika okumanya n'obusobozi bw'olina Mukama Katonda bwe yatuwa. Ate ekintu ekirala ekirungi nti omuntu waffe ono ow'omunda omuyigako ebintu bingi, kuba otandika okumanya nti waliwo ebintu Mukama byatuwa nga biva mu muntu waffe ow'omunda, ng'abantu abalina ebitone eby'enjawulo. Ebitone tebiri ku omu n'omuntu gwe tulaba assa era afa ow'omubiri, biri mu muntu ow'omunda. Bw'olaba omuntu ng'alina ekirabo kyonna kiba mw'oli omuntu ow'omunda. Ate bwe tuba nga tuli mu mwoyo tulina ebintu bye tuyiga Katonda. Ekisooka tumanya nti Katonda kitaffe ali munda mu ffe era alina omulimu gw'akola. Yesu Kristo ali munda mu ffe, ne Mwoyo Mutukuvu ali munda mu ffe, ne buli omu alina paati gy'azannya. Okugeza Katonda kwagala, Katonda kitaffe kwagala era kitangaala. Kati bw'obanga otondawo ebintu byonna ng'olina ekintu kyonna ky'otondawo, katugeze oli mukubi wa bifaananyi, ng'omanyi okuba ati, oba omanyi okuyimba ennyimba, oba omanyi okutonaatona n'okola obuntu obulungi, ekyo ekintu kiva ku Katonda kitaffe. Okwo okwagala kwe kwagala kwakuteekamu, okwagala okwo n'okuteeka eri omulimu gw'ekintu ky'okola amaanyi oba obusobozi obutonaatona n'otonda ekintu ekyo olw'okyagaliza, kiva wa Katonda kitaffe. Obwo obusobozi omuntu ow'omunda abujja wa Katonda kitaffe. Kakati ate ekyo ky'okozeewo okiwangaaza n'okirabirira ne kibeerawo, ate obwo obusobozi buva eri Yesu Kristo, kubanga Yesu Kristo ge magezi, ge gawangaaza ekyo. Katonda kitaffe kyatonze amagezi, Yesu Kristo ate yakibeezaawo n'akibeezaawo ebbanga ddene, ge magezi ago. Kati ate ekyo ky'otonzeewo okubeera nga kirina obusobozi obukwata ku mitima gy'abalala, ate yo paati Mwoyo Mutukuvu yagizannya. Nga bw'olaba Katonda bwe yatutonda, kati ate ffe otubeezaawo
okufuna obulokozi tubeerewo nga tuli balamu emirembe n'emirembe. Yesu Kristo yazanya paati eyo. Kati ate ffe okubuulira enjiri nekwata ku mitima gy'abalala, oyo Mwoyo Mutukuvu yazanya paati eyo. Kati olaba nti omuntu waffe ow'omunda alina ekikula naffe kye twetaaga okutegeera, kuba Katonda Kitaffe ali munda mu ffe, Yesu Kristo ali munda mu ffe, Mwoyo Mutukuvu ali munda mu ffe. Naye omuntu wo ow'omunda, ebirabo Katonda bye yakuwa, obusobozi obw'enjawulo, ebisuubizo bye yasuubiza bajjajjaffe Aburahamu n'abalala biri ku muntu ow'omunda. Okubeera nga Aburahamu ye jjajjaffe abakkiriza, jjajja waffe ow'omuntu oli ow'omunda, si guno omubiri gwe tulaba, guno omubiri gwa wano ku nsi era gwe gujja okufa gudde mu ttaka. Naye omuntu oli ow'omunda y'oyo ow'ekitangaala agenda okuyimisibwa, y'oyo agenda okufuga ne Yesu Kristo, y'oyo agenda okubeera kabaka afuge ne Yesu Kristo, naye ng'ate Yesu Kristo ye kabaka w'abakabaka. Kati y'ensonga lwaki tulina okubeera abantu ab'omwoyo, abantu ab'omunda, twongere okubikuka amaaso. Ate gye twongera okubeera abantu ab'omwoyo tuba n'okuyaayaana okutambulira mu butuukirivu, kubanga tutambulira mu butuukirivu, Bayibuli etugamba amaaso ga Katonda gabeera ku ffe, era ne we tukaaba amatu ge awuliriza n'obwegendereza. Ekyo kiri mu Zaabuli 34 olunyiriri olwokubiri. Zaabuli 34 olunyiriri olwokubiri wewaga nti bwe tutambulira mu butuukirivu, Mukama amaaso ge agateeka ku abo abatambulira mu butuukirivu, n'amatu ge awuliriza n'obwegendereza bye baba balina kye bagamba. We tubeera nga tutambulira mu mwoyo tuzuula ekyenjawulo ekiri ku kwagala. Lwaki okwagala kwe kusinga byonna? Okwagala kye kitangaala, ge maanyi. Katonda waffe kwagala. Okwagala kuviira ddala ku mutima gwa Katonda Kitaffe. Nga wano ku nsi we tulina omusana, mu ggulu omutima gwa Katonda Kitaffe gwe gwako ekitangaala ekibuna eggulu yonna. Buli kintu ekiri mu ggulu kya kitangaala naye nga kiva Katonda Kitaffe. Ekyo ekitangaala kwe kwagala. Okwagala kwe kuvaamu okutondawo, obusobozi bw'okutondawo ebintu n'ebitone. Era naawe oba ng'omulimu gw'ogwagala, oba ng'olina ekintu ky'oyagala, okwagala okwo kwe kuvaamu okutandika okuyiyiza omulimu gwo n'obaako by'otondawo. Kati ate okulabirira ebintu ebyo ne biwangaala, awaga amagezi Yesu Kristo y'agatuwa. Ate ekintu ky'okoze okyagazisa abalala, amaanyi agali mu ekyo ate Mwoyo Mutukuvu y'agaleeta. Ekyo ekisa. Kati ebyo tubiyiga nga tuli muntu ow'omunda. Ate omuntu ow'omunda tobiyiga bwizi wabula obiwulira, otandika obiwulira, kuba okwagala kuba kwa njawulo. Nga wonalaba omwana omuto atannaba kutandika kwogera asobola okuba n'enkolagana ne maama we, nga mu mutima maama we asobola okumanya omwana ono nno okukaaba kuno aŋŋamba kino, aŋŋamba olubuto lwe lumuluma, si njala wabula kuba wabawo okwagala okw'enjawulo. Okwagala okw'enjawulo, okwagala kwa maanyi nnyo. Gye twongera okubeera abantu ab'omwoyo, ebintu bingi bye tuzuula kwagala, ekitangaala, okwagala. Ate we tubeera abantu ab'omwoyo tuzuula ebintu bingi. Okugeza bwe tusoma mu Matayo 17 olunyiriri olusooka okutuuka ku lunyiriri olw'13, tulaba nti Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali wamu ne Peetero ne Yokaana ne Yakobo, James, Mukama waffe Yesu Kristo kwegamba yakyusibwa, feesi ye neeyakaayakana ng'omusana, ng'enjuba, ate olugoye lwe ne lwakaayakana ng'ekitangaala n'akyusibwa. Era Peetero ne balaba Musa ne Elijah nga bali wamu ne Mukama waffe Yesu Kristo. Naye nga wano Mukama yali abikkudde amaaso ga Peetero ne James balabe, ne John balabe Yesu Kristo mu mwoyo. Omuntu ow'omunda bw'afaanana yali akaayakana ng'ekitangaala.
Dimoni bwe zijja okkulumba ziraba muntu owa munda era ne zidduka, kuba oyo yayakaayakana yaliko omuliro. Omuntu ow'omunda yoyo yali mu kifaananyi kya Katonda, yoyo yali kwegamba oyo yalina obusobozi n'ebisuubizo byonna Mukama bye yatuwa, era yoyo omuntu wo owa ddala, yoyo omuntu atafa atagenda kukyuka, abeerawo emirembe n'emirembe. Asobola okubeera mu ggulu oba n'abeera mu geyeena naye nga tafa. Yoyo omuntu wo ow'omunda. Omuntu waffe ow'omunda bw'obeera omuntu ow'omwoyo kiba tekyewunyisa okulabikirwa oba nnabbi omu ow'edda oba Yokaana oba ani n'ajja n'akulabikira n'akusomesa, kubanga mu nsi ey'omwoyo weebali emyoyo gyabwe weegiri era gikyakolera ddala obuweereza. Mukama agituma ne batwala obuweereza, naye olina kubeera mu mwoyo. Akakakisa Mukama asobola okukakuwa omuntu yenna. Mukama amuwa akakisa ako. Muntu yenna ffe tulina kusembeza Mukama ne tutambulira mu butuukirivu n'okwenenya, naye nga kwagala kwa Mukama Yesu Kristo buli muntu amutegeere, kubanga tuba tetutegedde Katonda ng'ate tetuli bantu ba mwoyo, kitegeeza ffe kennyini tugenda kutondawo ekifaananyi kye tulowooza Yesu Kristo kyali, era tutondewo mu ndowooza yaffe kye tulowooza Yesu Kristo kyali. Ng'omuntu watubuulira ekirala kyonna ekyawukana ku ekyo ffe kye tutonzeewo, tujja kugamba alimba, olw'ensonga nga ebintu ffe tubitegeera na bwongo. Ebintu ebirina okutegeerwa omutima. Ebintu bya Katonda mu butonde bwabyo bitegeerwa na mutima, si bwongo. Kyova olaba Yesu Kristo yajja, abagezi Abafalisaayo abagezi okusinziira ku magezi n'entegeera y'ensi tebaamutegeera, era tebaalaba Katonda Kitaffe ng'ali mu Yesu Kristo, kuba baategeeranga na bwongo. Naye ng'ebintu bya Katonda bitegeerwa na mutima. Bitegeerwa na mutima. Ne bw'owulira ekintu weebuuze, obwongo bwange buŋŋamba ki ate omutima gwange guŋŋamba ki? Twemanyiize okwawula ekintu ekyo. Ojja kulaba nti omutima Katonda yaguwa amaaso, yaguwa amatu, era guwulira era gwawula. Bwe tunaabeera abantu ab'omwoyo, tujja kizuula nti mu mwoyo tulina n'amadaala era ffenna tetwenkanankana. Omuntu gy'akoma okukula mu mwoyo kwe kiviirako kikyasobola okulaba mu mwoyo era kikyayinza okuwulira mu mwoyo. Kiva ku ddaala ly'aba aliko mu mwoyo okubanga asobola okuwulira, okubanga asobola okulaba, kubanga mu mwoyo w'obanga oli muntu wa mwoyo, ne bw'olabanga musajja wa Katonda alina gw'asabira oba akoze deliverance, gw'ate ogenda mulaba mu kifaananyi kirala, naye oli atali wa mwoyo agenda kutya nnyo ng'alaba ekintu eky'enjawulo, kwegamba nga ate agenda mutya buti nga bw'onaatya empologoma, nga kwegamba alina okutya. Naye w'oba ow'omwoyo, ekisooka mu mutima gwo okkiriza era ne weebaza Katonda okusisinkana omuntu oyo. Ekirala, omanya omuwendo oguliwo omuntu oyo okutuuka ku ddaala eryo. Bw'obeera mu mwoyo omanya nti omuntu oyo yasasula omuwendo munene okutuuka ku ddaala eryo, era akyasasula omuwendo omunene okubeera ku ddaala eryo. Naye ng'ebyo obimanya oli mu mwoyo. Ate bw'obeera mu mwoyo omanya n'engeri gy'oyinza okugabana ku kitone omuntu oyo ky'alina. Naye bw'oba toli mu mwoyo ogenda kutya buti obeere ng'osaba muntu oyo kusabira kuteekako omukono. Naye bw'oba oli mu mwoyo ojja kuba omanyi omuntu ono ne wanteekako omukono si yawonya, wabula Yesu Kristo yawonya. Era ggwe ne waba takutaddeeko omukono ojja kumanya ne bwe musemberera ndi kumpi n'ekyo ekimwetoolodde, nange nsobola okugabana ku ekyo. Kubanga oba mu mwoyo ng'omanya nti kati Mukama essaawa zino amutaddeko ekisa, agenda kukola deliverance, gwe nga n'omusemberera nawe ogabana ku ekyo, kubanga oba omanyi ekigenda mu maaso. Yesu Kristo kuyaayana kwa mutima gwe buli muntu yenna, oba oli wa ddiini ki kasita oba ng'okkiriza mu Yesu Kristo, kuyaayana kwe ffenna tubeere ab'omwoyo. Tumanye ebikwata ku dimoni, tumanye ebikwata ku malayika, kuba Katonda mwoyo, mwoyo mutukuvu mwoyo. Bwe tuba ab'omwoyo tugenda kutegeera ekikula kyaffe
mu mwoyo nga bwe tufaanana, tutegeere obusobozi waffe, twongere n'okutegeera Mukama Katonda, kuba ffenna abantu Mukama tulindidde ku ddaala ery'omu mwoyo. Bamalayika tebatumanyi nga bwe tufaanana wano mu mubiri, naye bamanyi omuntu waffe ow'omu mwoyo. Era oba osaba ng'okolagana ne bamalayika ng'obalagira bagende balwane entalo ez'omu mwoyo, bo tebalaba kifaananyi ffe kino abantu ku nsi kye tulaba. Nedda, balaba mu mwoyo nga bw'ofaanana, mu mwoyo obusobozi Mukama bw'akuwadde, kubanga tulina okuba nga Kristo naye mu mwoyo. Mu mwoyo, ate mu mwoyo ojja kulaba nti emyoyo gyaffe Mukama yagitonda kwegamba gyaliwo dda. Okugeza omuntu oyinza omulaba nga muto kati nga emyaka nga si mingi nnyo, nga tugeze muvubuka, naye woolaba mu mwoyo, kati nze njogera naye sigamba nti kati bw'ondaba nze omukadde, naye singa ate Mukama abikula amaaso n'olaba mu mwoyo nga wenfaanana, munayinza okwewunya, ekirevu kiwanvu kibula koona ku maviivi. So nga wano maaso ku nsi kizibu n'okulaba omuntu yenna ng'alina ekirevu kiwanvu nnyo bwe kityo. Kitegeeza mu mwoyo Mukama omwoyo yaguteekawo dda, gwaliwo. Mu mwoyo ate tuli bakulu nnyo kwegamba tulina okumanya okw'enjawulo, tulina okutegeera okw'enjawulo. Mu mwoyo tuli bantu balala, tuli balwanyi ba Mukama mu mwoyo. Kazibe dimoni ziraba muntu wa mu mwoyo. Kyova olaba zisobola okujja dimoni, sitaani asobola okujja nabba ebiba kwegamba nabba ebirabo by'omuntu Mukama bye yamuwa, kuba mu muntu waffe ow'omwoyo buli kirabo Katonda kyeyakuwa kikubeerako wano mu kyenyi, oba ekirabo kya kufuna oba bufumbo bulungi, oba ekirabo kya oba kubuulira njiri, ekirabo kyo kibeerawo wano era nga kyakanga emmunyeenye. Bye byowulira nti omulabe sitaani yabba emmunyenye y'omuntu, omuntu ow'omunda kibeerawo wano, kikubeerako. Era omuntu ow'omunda buli kimu ekigenda okukubeerako kikubeerako wano mu kyenyi nga kyeraga bulungi. Kirungi nnyo ffenna tubeere abantu ab'omu mwoyo. Teri muntu atasobola kubeera muntu wa mwoyo. Mu butonde bwaffe buli omu asobola okubeera omuntu ow'omu mwoyo. Ate Mukama buli omu amuwa omukisa okusalawo. Okusalawo kintu kikulu nnyo. Buli omu amuwa omukisa okusalawo. Kakibeere kukola kintu kikyamu kyonna. Buli muntu bamuwa omukisa okusalawo. Omutima gwo gugamba. Okugeza omuntu ayinza okujja n'agamba tugende oba tunywe omwenge oba tukole ekintu bwe kityo oba kiri oba kiri. Era omuntu oyo wagamba omutima gwo gugambirawo ekintu ekyo kikyamu, kati n'osalawo ng'okimanyi. Kubanga okusalawo okwo kwokola essaawa eyo olunaku lumu bagenda kuwaako obujulizi. Sitaani ajja kujjukiza akaseera ako akulage nga bagamba, akulage ng'osalawo n'omutima gw'ogenda okola ekyo, naye ng'olina eddembe ogaana. Teri muntu gwe bakwata kifuba ne bamunywesa mwenge. Teri muntu gwe bakwata kifuba ne bamugamba agende oba ayagale basajja banne, ayagale bakazi banne. Okusalawo Mukama akuwa omukisa okusalawo ekituufu oba ekikyamu, era w'osalirawo n'ogenda mu ekyo oba osazeewo ku lulwo. Era akaseera ako ak'okusalawo kweko obujulizi Mukama weebwa obujulizi. Sitaani bwajja okuyimirira mu lujjudde maaso ga Katonda, awa obujulizi akulage wasalawo ku lulwo. Ebintu byonna kujja mu lubuto omuntu asalawo ku lulwe. Kati ekyo kyekibi, kweko okusalawo. Kati osobola okusalawo n'ogamba sijja kukola kintu bwe kiti, sijja kukola kino, sijja kukola kiri, kuba omutima gwaffe gwe gusalawo. Omulabe sitaani ye akuleetera akantu katono ng'ayagala mu mutima gw'osalewo, oyagala okukola kino, oyagala okukola kiri. Kakubeere kusabira. Musajja wa Katonda nga tannakusabira asooka kubuuza okkiriza nti Yesu Kristo asobola okuwonya, era ayinza n'okubuuza okkiriza Yesu Kristo nti ye mulokozi wo. Okuba olina okusalawo mu mutima gwo, olina okusalawo mu mutima gwo. Kati okusalawo kikulu nnyo. Naawe osobola okusalawo n'ogamba njagala mbeera omuntu ow'omwoyo, njagala mbeera omuntu ow'omwoyo. Kino kye kiseera amadiini gonna okujja awamu tubeere omuntu omu. Enjawukana zaava wa mulabe, tulina okubeera omuntu omu. Ephesians chapter 4 ekyogerako tulina okubeera omuntu omu.
kuba ffenna tuli mubiri gwa Kristo. Ffenna tuli mubiri gwa Kristo. Bwe tubeera abantu ab'omwoyo, Sitaani aba tagenda kwekweka. Bwe tubeera abantu ab'omwoyo, buli kakodyo Sitaani kaleeta, Mukama agenda kukubikkula amaaso okalabe bw'oti. So nga tuba tetuli ba mwoyo, obeera tobirinako, naye nga bw'obeera omuntu ow'omwoyo, n'oba tobiriko, buli Sitaani kyakola Mukama akubikkula amaaso n'okiraba. Kuba biba tebikyali bipya ku ggwe, nga wabimanyiira, nga n'oba ku TV, Sitaani n'aleeta ekintu, ggwe Mukama akubikkula amaaso n'okiraba. Ne baba boogera ku leediyo ku mawulire, ggwe Mukama akubikkula amaaso n'olaba amazima agaliwo, ne kibano ne kye boogera nakyo n'okiraba. Biba kugamba obanga ali mu nsi endala. Obanga ali mu nsi endala, era ggwe aliyo mukwana mpuliriza, bw'owulira ebintu musumba wo ng'ayogera ebintu ebimu kugamba topapagamba nti ebintu ebya bulimba oba tebiriiyo oba bakola katemba bwati ne bwati. Nedda mukwano, ekirowoozo ekyo kyaliba nga kivudde wa mulabe. So kukakkane osabe Mukama Katonda, Mukama ebintu bino biba gye biri, mbikkule amaaso mbirabe, nteekako ekisa nange mmanye ekintu bwe kiti ne bwe kiti. Nteekako ekisa mmanye ekintu bwe kiti ne bwe kiti. Kubanga bw'obeera omuntu w'omwoyo ogenda kuzuula ebintu bingi. Okugeza, bw'obeera omuntu ow'omwoyo ojja kulaba nti waliwo dimoni ezimu nga ne bw'osaba essaala ng'essaala tegigoba. Ddala dimoni kaŋŋambe dimoni ey'obwavu. Omunoobeera okugamba nga by'okola tebigenda bulungi, obwavu. Ensonga nnyingi eziyinza okuvaako omuntu okubeera mu mbeera bw'etyo. Naye nga si kwagala kwa Katonda tubeere mu mbeera eyo ey'obwavu. Naye dimoni ereeta obwavu. Kankubulire bwefaanana. Dimoni ereeta obwavu nga bwefaanana yennyini mu mwoyo. Efaanana nga bw'olaba omuti. Kankugambe nga w'olaba omutwe, nga olaba omutwe gw'omuntu. Kuba bino ebintu bifaanana bulala nnyo, kugabyali bya ntiisa, kugabirabika bulala nnyo nga era bw'olira dimoni era eddala eri dimoni. Nga bw'olaba omutwe gw'omuntu nga munene nnyo, naye ng'omutwe gw'omuntu gwakuliramu omuti. Kati okitegeera obulungi kuba akafaananyi nga omutwe gw'omuntu nga munene nnyo gwenkana ng'ennyumba, naye nga munda gwakuliramu omuti, nga feesi yaagwo eringa nga gye basiize evvu, ng'era gulinga ogwetooloddwa ebintu bya nabbubi, naye nga omutwe ogwo gwakuliramu omuti nga amatabi gaakula ne gayitamu awali badde akamwa, nnyindo, maaso, nga wonna kati ng'omuti ogwo guliko enjegere nnyingi, ng'enjegere ezo ziriko amakufulu ge basibye, naye nga w'obitunula olaba bintu ng'ebikadde ebimaze ebbanga ddene, naye nga wekiri kiringa ekiri mu kifu, nga lulinga olwetoolodde ekifu. Wenkugamba weebityo wekifaanana, nga nakati nga nkubuulira nze ndi mu kiraba kati, era wenkyogeddeko kati nkiraba bulungi. Mukama mpadde ekisa nkirabe nsobole okukunnyonnyola. Kati dimoni eyo buli lwe tusaba essaala mu nsi ey'omwoyo, essaala ejjanga muliro, guba ng'omuliro ne gwokya dimoni. Naye dimoni eno buli omuliro we gujja tegukituukako, gugiyitako buyisi, buba ng'obusaale bw'omuliro. Naye bw'ogaba ng'okijja mu mutima gwo n'ogaba nga togabye kulaga muntu yenna, n'ogaba lugoye, gwe ky'olina ky'ogaba. Kubanga Mukama alaba nti katugeze tolina ssente nnyingi, tolina ate gaba ssente nnyingi, naye era Mukama alaba olina ky'osobola okugaba. Osobola okugaba obuyambi n'obaako omuntu gw'oyambako, osobola okugaba ekintu kyonna mu mutima gwo. Buli lw'ogaba ekintu ekyo mu mutima gwo, eno dimoni obanga akutte omuliro n'ogiyiira, obanga akutte ebbaafu y'omuliro n'oyiira dimoni eno, bye nkubuulira bwe biri. Kati dimoni eno eriko amakufulu, buli lw'ogiyiira omuliro wabawo ekkufulu eta. Ebyo bye biba bikutte oba bye bikusibye. Kye nkubuulira ge mazima. Kati okugaba kusumulula ebintu by'otasuubira ali eyo muganda wange, kye nkubuulira ge mazima. Eno dimoni buli lw'ogaba oba ogirumya, kati eyo dimoni yeesiba. Bawulira abalogo abasiba omuntu ne basiba ekkufulu nnyingi, kati eyo dimoni ye yabawaga amagezi g'ekkufulu, era ezo ekkufulu ze basiba, eyo dimoni zonna amakufulu, erina amakufulu mangi n'enjegere. Buli lw'ogaba oba ogirumya, kati ekyo okizuula oli mu mwoyo n'omanya nti ate kati kino kigenda naggaba, naye ng'ogaba okijja mu mutima nga tolaga muntu yenna. Kikole ng'ogaba, mazima nkusuubiza obulamu bwo tebugenda kusigala kye kimu.
naye nga togaba kulaga muntu yenna, ng'olaga Mukama Katonda wo yekka ogenda kuwulira enjawulo. Si ku muwendo mmeka ssente z'ogaba, si ssente zokka, osobola okulaga okwagala, osobola okugaba okubuulira, osobola okugaba obuyambi bwonna, osobola okugaba n'okubeerawo ku lw'abalala, naye ng'okijja mu mutima obulamu bwo tebugenda kusigala kyekimu. Obulamu bwo tebugenda kusigala kyekimu. Okugaba n'okukola emirimu gya Katonda, kubuulira njiri biki, tosobola kubeera kyekimu. Ekyo okiraba oli mu mwoyo. Ensonga lwaki banne tulina okubeera abantu ab'omu mwoyo. Tulina okubeera abantu buli omu osobola okuwulira Katonda. Kwagala kwa Mukama waffe Yesu Kristo ffenna tumumanye, ffenna tubeere nga tuwulira n'emitima gyaffe. Ffenna tubeere nga tuwulira n'emitima gyaffe. Kubanga mu nsi ey'omwoyo waliwo obwakabaka bwa mirundi ebiri bwokka, obw'ekitangaala n'obw'ekizikiza. Naye ffe tuli ba bwakabaka bwa kitangaala, naye n'obwakabaka obw'ekizikiza nabo bagenda mu mwoyo, naye bo bye balaba ate ffe tulaba birala. Okugeza obwakabaka obw'ekizikiza bw'alaba ggwe ow'omu bwakabaka obw'ekitangaala akulaba ojjudde muliro, naye ate ffe ab'omu bwakabaka obw'ekitangaala bw'olaba oli obwakabaka obw'ekizikiza olaba dimoni ezimulimu. Kati ate w'oziraba Katonda abagamba zigobe mu linnya lya Yesu, zigobe oba ziweereze omuliro mu linnya lya Yesu. Kati bo ab'obwakabaka obw'ekizikiza buli lwe balaba ow'ekitangaala balina mwewala. Waliwo n'amakubo ge batayitamu mu mwoyo olw'okuba waliwo omusajja wa Katonda oba mukyala wa Katonda oba waliwo abantu abasabi mu kitundu ekyo. Kati kirungi banne ffenna tubeere abantu ab'omu mwoyo, tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya, twemanyiize okuwulira n'omutima gwaffe. Ebintu bya Katonda biwulirwa na mutima, byawulwa na mutima. Endowooza yaffe Sitaani mwateeke ebikemo bye, ye Sitaani ekirowoozo kiteeka mu ndowooza yaffe mu bwongo. Bwe tukiteekako birowoozo olwo ne tugenda mu maaso ne tukikola ne kibeera ekyonoono, ekibi, era ne kiwandiikibwa ng'ekibi. Era Mukama wakuyamba n'abikula amaaso n'olaba eby'omu mwoyo. Tetulina kusanyuka nti olw'okuba dimoni zitugondera ne tuzigoba mu linnya lya Yesu ne zigenda, wabula tulina kusanyuka nti amannya gaffe gawandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu. Ekyo kye kisinga obukulu. Mukama abakuume, mbaagala nnyo. Tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya, okwawulayawula kuva wa mulabe. Oba oli mu ddiini ki, oba oli mu ddiini ki, naye ng'okkiriza mu Yesu Kristo, ffenna tuli muntu omu, era olunaku lumu ffenna tugenda kubeera omuntu omu, omusumba waffe Yesu Kristo. Mukama abakuume.